Atenderezwa gurumiswe okitaffe Tonda na mama namugereka abango bwangwa mu buwambire bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula ekizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda na mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusipa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru. Katonda atudde munda mu nzalamusa, Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisuule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunaakwera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri jjajjaffe Kanoonya amanyikiddwa nga Archangel Gabriel mu Nnyanyembe. Saba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya obutamanya obw'ekizikiza era mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya, yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya obutamanya, yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo oliize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolera ggulu. Nedda, ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe. Otegere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutudde. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, kyandibadde kitya nga muyina ennaku ez'okuwummula ne mujjukira amayengo oba okusiima mu bulamu bwammwe? Abaagalwa, mumanyi engeri ensi yammwe we yandibadde nga y'amaanyi nnyo ddala nga muyina ebikolwa eby'okusiima buli kintu kyonna ekibeera kigenda mu maaso mu lunaku lwammwe okujjuza omwaka gwonna? Abaagalwa, amaanyi agali mu kusiima gaasomebwa ne bakalimagezi bammwe ne basanga nti okusiima kye kisumuluzo ekiwa omuntu obuwangaazi n'obulamu obw'essanyu. Abaagalwa, okusiima kye kisumuluzo ekyo ekikyojja okuva eri omutima gwo. Mu biro eby'okuwummulako abantu bafuna akadde ne badda mu ddembe ery'emizimu gyabwe ne basiima ebyo bye bayiseemu okusinga ennaku endala mu mwaka. Abalala bandiba nga balina ebisoomooza mu byayita byabwe ne mu bulamu kati bwe balina. Kino ekibaleetera okubeera nga ebiro eby'okuwummulako bibeera bizibu. Naye kati tuyagala tugezeeko okulaba nga tukusiigira ekifaananyi engeri gy'osobola okubeera ng'oyimusaamu obulamu bwo obwa buli lunaku. Nga newankubadde wandiba ng'olina ebisoomooza nga olaba bikulinnye ku nfeete, obumalirivu bwo okubeera nga weebaza kiyimusa amayengo agagakuyamba okusobola okubeera nga otinta n'odda mu bulamu obujja mu ndaayo. Nga newankubadde kyandiba nga kizibu okubeera ng'okiwuliriza, naye omwagalwa tuyagala tukutegeeze nti obulamu bw'oyitamu mu kadde kano kirabo kitukuvu. Omubiri gwo kye kyombo eky'omwoyo wo ekyalondawo okusobola okubeera nga kijja ku sseŋŋendo na ttimba kiyige emisomo. Okusiima kutonda olutindo wakati w'omwoyo wo
n'okukkiriza okugabanya ekirabo kyo ku lw'olugendo lwo lunene. Kubanga waliwo ekitangaala ekitukuvu ekyeyongera okubeera nga kinyinyitira ku Ssengero Nattimba mu kadde kano. Okutegeera n'okumanya okujja kutandise okubeera nga kuggulwa eri emmeeme eyo, n'otandika okubeera nga oyingiwala mu busobozi bwo okubeera wamu n'ebirooto byo. Mu ngeri eno weebaze ku lw'ekyo, weebaze ku lw'endabayo ey'okubeera nga oyingiwadde mu maanyi. Jjukira, ebyo by'oyagala ne by'osiima bye biyingiwala. Okuyingiwala kuno kwe kuggulawo enzigi eri obusobozi obujja. Buli w'obeera endabirwamu ey'amayengo ag'okusiima otondawo ekittavu eky'ekitangaala okwetooloola omubiri gwo. Kino ne kikuwa amaanyi aga buli kanaku era ne kikuyamba okusobola okubeera nga oyita mu bulamu bwo obw'obuliwo. Abaagalwa, waliwo akakisa kusobola okubeera nga okwesa ekittavu kino eky'ekitangaala eky'amayengo ag'okusiima okutondawo enkyukakyuka eri obulamu bwo. Omwagalwa, weebaze ku lw'endaba empya gy'oyina mu kadde kano kubanga eggulawo emmeeme eyo okubeera nga olaba by'obadde tolaba, n'ofuna obuyiiya n'obwerufu. Wa okwebaza ku lw'okuwona okugenda mu maaso mubiri gwo nga newankubadde wandiba nga tonnaba kulaba, kubanga kino kye kiyamba okusobola okubeera nga ofuna okuwonyeezebwa okw'omuggundu. Weebaze ku lw'ebyo byonna omwoyo gwo gwe bisika n'okusika ab'emikwano abafaanagana wamu n'omwoyo wo, musobole okubeera nga mugabana olugendo lw'obulamu. Weebaze ku lw'obutonzi obwo obutudde mu bibira ne mu mbeera ebeetoolodde. Funayo akadde obunyumirwe. Weebaze ku lw'omuyiika oguyingira mu bulamu bwo ng'omanyi bulungi nti omuzimu gwo gwenkanankana n'ebyo by'oyaayaanira kasita obisiima era nga ofuna n'ebyo by'oyagala okubeera ng'ofuna. Weebaze ku lw'ettabaaza ba ku lw'ekkando eyo gy'okolezeza. Funayo akadde akatonotono ak'eddakiika nga 5 osse ekikkoowe eky'ekitangaala nga kiyita mu mubiri gwo otondewo obumu wamu n'ensibuko y'obutonzi. Omwagalwa, osobola okubeera abamu ku abo abatambulira mu ddembe ery'obwannaggwano n'essanyu ery'obwannaggwano kasita ojjukira okusiima ebyo by'oyina era ne weebaza, kubanga buli we weebaza ebyo by'oyina kye kikuyamba okujjuza essanyu eri obulamu bwo mu biki by'otonda. Era nga leka kibe. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.